Kademu kanda baba kaliza zamu Linda Banyabona Masebo awulira nga teyaze ku mukolo guno ayinza okuva mu kidaala kakati nsaba tukube engalo ez'amaanyi nga twaniriza zaamu Banyabona Basebe ya tulesi kampulira abawakabana engalo ez'amaanyi ezimwaniriza n'akaluulu kennyini akakayimba kayagala kennyini Bimira mwa uzamu, imirira awo. Nsaba mugatte engalo ez'amaanyi n'akalulu akazaamu. Zaamu awo wenyini w'oli soko kyuka owulire ku b'ekyengulu. Ab'ekyengulu nabo wakyuka mama. Kyuka owulire ku b'ekyemmanga buli w'okyuka ne mmedi omutima ne gukyuka. Kyuka owulire ku mmedi gy'atudde. Engalo azikuba mu matankane tezikyawera. Mpa akayimba kennyini. Muvuge.
Nsaba banyabone basebo tugatengaleza amanyi n'akalwa kakajanja nga twaniriza omwami n'omukyala abali mu masekati gaffe abatulese wamma nsaba muwanike emikono gyammwe mwembi ensi bakubira engala babaagaliza tubalabe. Kano akaseera nkawaddeyo mwenna abalina amasimu mujje musoke mubakuba ekifaananyi kimu mwenna buli yaze n'essimu kakati abe wange nammwe mukwadde engalo ez'amaanyi. Kansabe zamu tukube mu kaseera kano omugambe ebigambo bye kayimba ka mugole yakayimbye mune ye yakayiriza n'akeekubira bagala nnyo omukwano sikikati gwasinga obulungi ekirala gwasinga okuntegeera tukyakirinamu kwesebo yego mwami w'ebirooto byange asazewo n'ojja mu bazadde otanudde ngenda kwagala luno tuyikyokeseza ekitiibwa zanya situdde ebigonge ab'ebitiibwa bazze bangi bange abagenyi baffe banyiridde bonna omukwano gedindi mukwano nawe sikyokanti gusinga obulungi ekirala gwasinga okuntegeera tukyakirinamu kwesebo yego mwami w'ebirooto byange mama wange mwagala nnyo ekyo kimanyi naye ate kavuyo njitidde esikekirako magineti olaba onesaawo oyo taata anenganda nembasiibula tekiraga I was born for you. Sikyokanti gwasinga obulungi ekirala gwasinga okuntegeera tukyakirinamu kwesebo yego mwami w'ebirooto byange. kayimba kake digida bedi yakayirisa mwana mulenzi we naffe binyuma isomero nga balonda nze naawe ebyemizannyo ffe tusinga okubitegeera nga tukazannya akatemba wabanga tatamizannyanga maama kumbe Allah kyatwagaliza kyekyo omukwano erindi mukwano naawe sikyokanti gwasinga obulungi ekirala gwasinga okuntegeera tukyakirinamu kwesebo yego mwami w'ebirooto byange ateekwe kusisinkana mu supamaketi gyentera okuyitira nonaga nti toolina poliisi nga nange siirina kapya nosaba ntunywemu kakofi ebyandakawo saagala kubinyumya wanagaliranga
omulimu gw'okola naye akasente ako obanga okamaliriza nga nakwadde omulimu gwako okaleeta kapapula okaba kaddugadde naye jjajja mwami n'amala akulaba naye yazipunguula katuli omubaka Waalaikum salaam wa rahmatullahi Mukyala waffe tusanyuse nnyo okulaba. ddala mumpa eripooti y'emmere Tusanyukidde ddala weebale kujja mu kika ky'Engonge. kigoloba bayanziza erawo mulungi. rubel Bannange emmere atutumye. golden balls mweteketeeke nekigoloba mweteketeeke golden beba basooka Agambye golden akamuli akakulini ebitala bikutadde. golden Ajja kwagala golden balls paka. Assalamu alaikum warahmatullahi twagala. Era baba Mary atuyise obubaka n'agamba bw'ati. ssentebe tweyanziza wa disitulikiti okutwagala ng'enju eno ate webali kubeera muzadde mulungi okubeera nga muwala waffe Obubaka baba Mary bw'atuyise. muwala waffe wali wamuwa omulimu era sebutokoowa ogwaffe gwakuweerera gwingwanga ogabanire akayimba akabanyina medi bwekaba nga kali wala ngekyo tukibuuka okafunye keeko tambula sangu tambula awutwale mu ntebe kale mugenye mu ntebe wano n'egitwala samu mu ntebe basenga musooke mulinde negiyitawo negiyitawo kayimba ke
Wangala nkubire tali amazima Ayo yafe Wangala sumulule mbozo kunyuma Zeyi wafe Wangala